kuga umeme nenga gavudde mu kasasiro naye n'ogenda kasasiro awunya kiteezo ebadde oyitayo n'ogamba abantu tebalwala bannayuganda tulina bagumba naye ekyamasanyalaze ne central government eri involved banalabako discussion eyaliko nga government eyagala gagula sente ntono nnyo maybe nga ne production costs zooli ziyina gandigenza ogulwa nga gakoleddwa gandigenza ogulwa nga gakoleddwa naye abakanada nga bagambye bajja kinyambye tiwakwa program time ntono nsomesa waste management Western Disposal Management. Nsomesa ku masters. Nagamba abaana emyaka 10 emabega nga baana bange bensomesa course unit eyo nembagamba nti kasasiro bugagga ajja kutuka n'okulwaniranga omutereka mu motoka. Omuteeke muga omugambe ndi kangende wali bampe sente. Kuba ensendala oteeka mu buutu mu motoka yo n'otwala kasasiro n'ofuna ka credit wali n'omanya nti leero nyingizaamu zino wiiki egenda ogwako ngeno ku simu oba ku account yo sente zize okusinza kasasiro gwokola ki gwotaddeyo kikwasa tuswala acha tisinga bagambye tuswala nti abantu bafa kasasiro mu Uganda naye dokita saagala kukuta mangu nnyo ensonga eno lwaki togituuse wa president kubanga president bw'anaalagira mu Kampala nti let it be it will be ndamu nkubuulire kino tuswala mu generation eno ya ereno nga abantu bafa kasasiro nga kiteeza sente n'obugagga buli wali ekiteezi bufa tubutuma mwaka ku mwaka ne butta abantu lwaki twajjanga buli investor gw'oleeta ne bwaba avudde wa president bw'otuuka eno investor ajja kwetaaga data n'otuuka ne bagamba kasasiro investor n'amukola olina okumanya nti tulina omwawulemu owa plastic ow'amacupa ow'emmere nga omwawulemu naye fe owaffe kasasiro yenna tumuteeka wamu value n'ogyonoona investor teri ajja kujja nga talina data nti kasasiro tulina tons mmeka KCCA ebadde talina figures ezo naye abamu nga bagamba bazirina nga naye bazikweka lwaki ng'eriyo ne information nti abantu kasasiro bamubuukinga emyaka 10 maaso ebyaddala tazirina ebyo boogera bwogezi bankuwa ekyokulaba ekituufu mu nkola y'ekiteezi walina okubeerayo minzaani epima nti emmotoka ezeeta kasasiro twazipima buzito bwe ziti bwetuuka wali bagipima balikodinga kati ebyo tibiriiyo kati likodi zaalina ziri rough estimate omanya otya nti wamuli enyama leero bazireyo biloole ati setani bwe ziti olujja eri bwe ati n'ayiwa wali tubeere realistic omupimirawa era omanya otya nti gundi kasasiro mutebereza njagala okubuulira obuwumbi obwo obwona bwe basoma kyenvudde nkugamba neetonze neetondedde bannayuganda olw'akavuyo akali ku sitehoola mwamikaddu mukasa nkukyenkakasa teriyo tolina bwogamba avudde kawempa avudde makine nti leero kati lolezi taliyo ate tetumwawula ne kwolite ya kasasiro yaffe jjukira ono we yasookayo bwavunda ayonooneka investor oli tajja mwetaaga bafuuse ettaka kyakubiri abantu bafuna omululu mungi nga buli omu ayagala kuleeta investor we nga ne bennyini okuva ku bukulembeze obwa Kampala. That's why wabaddewo nga bakweka data. Nagendako muganda wange ow'enkima ne mugamba naye ki ekiri ekizibu kya kasasiro nagamba ebintu bya kasasiro mwami Luyimbazi bizibu konzi kikibala investor baba ne batuuza meeting okuli ebbaluwa za president nga baweereza investor yenna agenda okuteeka mu sente ze kwa technology ali very expensive yeetaaga return on investment nga ategeera nti tons zenina bweziti bwe nakola mu diesel bwati ebijimusa bwe biti nja kufuna bweziti neze natunda amasanze nteke ku national grid gajja kuba bwegati nga data bamukulaga bakufrustrating irawo nga tetulina data ate tetulina kino kiche ngamba mu nsobi mwe muve ngolokofu mukufa kwaffe ekibintu twafiiriddwa abantu nkyamu mwe muve ngolokofu ekibintu twafiiriddwa obulamu bw'abantu kubwa negligence obulagajjavu bwa management bwa gavumenti era nsanise nnyo nga meya yeetonze kulwa banne bonna naye kaakati solution eriwa tuddeyo ku drawing board tugambe nti fenga baleaders abalonde lolo yaffe eriwa tuddeyo tusomere olo zaffe tekinika inakola ki
then tuteekewo systems kasasiro agenda kubeera managed atya kubanga it is a resource how are we going to manage oba tugasse tutya tugamba nti kale fragmenting ku buli division kiyinza okubeera very expensive tuveeyo ne collective responsibility kinkwabisiza amaziga nti meya tatuula na bameeya banne nga meya wemakide bwagambye meya nga tonagenda mu batekiniko mu bakansala mu bani sooka oyite bameeya banno kubanga basajja banno anti kati ayinza okuba tatuula na mulyanyama yalangirira dda ayagala kwesibba ku bwalo awo buzibu obwo tokifaako bwoba okolerera abantu banasalawo gwe baagala kakati njagala okubuuza tulaba wano nga pulezidenti tugenda na meeting abantu abamwesimbako ne babeera wamu ne bagenda mu kalulu ne zaabika emipiira n'abawangula kati naawe salawo ebizibu by'abantu bwe banalaba nti meeya gwe osinza obbafaako bajja era naye mukulu Kaddu nga tutakyali waggulu katono nnyo bwe towulira nga kikwasa ensonyi nti bukyenjegenda egwawo Lord Mayor gy'atambudde yatuyise nga 25 nga wayise ennaku 46 nina kano Machati munno omumanyi nnyo akugambye nti ekizibu mu Kampala kye twetaaga agayinza okuyambako nti twetaaga okukendeeza ku muwendo gw'abakulembeze mu Kampala guyitiridde obungi nja kyongerako ekyo nange bwe nkirowoozaako naga nti n'ekizibu ekirala ekiriwo kino no talambuludde nti obwavu nabwo bungi nabwo bulemesa maybe sente oba zemuwa ekibuga ntono teziyinza kukola mirimu ate gye mwetaaga naga nti n'ekirala nti tuteekwa okulowooza ku byenfuna yaffe ne tulekerawo okulowooza mu byokwekalakaasa tulowooze ku nkulaakulana na kuweereza abantu newanda era oyo owire Richard Serwadda Machati Serwadda kyovulayo omu ku bakuteesa ba programu eno era abagizimbye obwavu ebyo byetwandibadde tubeerako nga abakulembeze kuyigiriza abantu hajati byabagamba urban farming nti obeera otya mu kibuga naye n'oyingiza ssente okiraba bulungi nti ekibuga ye maketi ya buli kimu nti buli kyokola kijjagulwa biringanya entula doodo nakati walabanga edda abakyala abo bazikugiranga doodo ne bamutambuza agenda okwetololanga bamuguze kubanga okulya kujja kubeerawo omukulembeze nzisirabangayo meeya oba naye nga tonagendeyo kano kagambye okukendeeza ku muwendo gw'abakulembeze nadde nawe nkinootinze nowooza tewaliwo kino ekya power struggle ekyo kubaloko councillors bamaze edda demarcation tugenda kuddayo kubali nti ebyalo bakansala bakendedde tubadde na 96 tuyinza okusigaza 47 ekyo kyo okay that's the number naye wengamba ku power struggle there is ED omukono guli awo there is Lord Mayor omukono guli awo there is a president's office omukono guli awo power struggle eyo minister gyagamba ngambye ED n'agamba ngambye Lord Mayor n'agamba ngambye kakati abo mu Kampala bagoberere ki of course it is parliament here at police level yaisa anti ngamba don't we need to go back to parliament kamba yambe Kampala yokasi yina ba minister local government ino district zina minister era zina ba RDC zina ba diso zina ba deputy RCC zita ba town kiraka it is a matter of influence ate n'ekirala ekyo kyetwa olwokuba twatekawo kino ekigambo authority ekikanga abantu idi yetawulikiraka nti okwongerako ne Lord Mayor buli omu mu tteeka ayina byayina okukola ayina obuyinza bwe ne byayina okukola buli omu amanyi scope ye nga mukulu Mulyanyama bwagambye malala nti gundi tugeze Masaka oba twala kali district local Mityana ne Mityana ina minister wa local government eyina kawo yesidi e Kampala eyina meya oba olukiiko lwa district webuli era bakola bulungi naye ekikulu kiri kimu mu bukulembeze ekitutawanya twagala ne tufunza abantu ne tuteekawo executive ebitiibwa ebyo kijambo Lord Mayor ye bwanika